tali mubaka wa parliament ayinza kubanga tukyalina omubaka eyo budget nefuluma nga sente bwetyo notabuuza naye lwaki abantu ebitundu kindoza 9 n'okusoba betulonda ebigendererwa byakwekkusa nengamba senga Katonda tusanyizawo omulembe ogwo gwa parliament gwonna ne baminisita bonna nga batudde wamu nagusanyawo lumu kugamba nti bano tebakyali baludda luvuganya wabula baludda lugaaya mu bulumi bw'abantu nga bali mu kukungubagira omuntu wabwe yafudde bannaffe bataddemu oluseke bali mu kukola ki bali mu kusika Uganda tetukyalina opposition olaba kyekituufu nga Oulanyah okuva lwe yafa tugenda mu buwumbi 10 senga Oulanyah abaddewo gamba nafuna omukisa ekyo yandikikoze bw'atyo Oulanyah ne muzikisa milioni 4 bimala naye bagenze mu kukola oluguudo bulijjo mulinda ki ayinza okuba yagenze bajjukiza naye gyali toyimba toyimba Jasmine sebo manager wa Jasmine pose Duncan oli atero omumana Jasmine naye amawulire wagategedde nti yetegese matuufu yabadde London baleka bamuyise ndooza yabadde agenze ndooza kulaba ku mikwano gye ng'abayimbi abakyala batera okukola nedda sale sajira kyoliko omuyimbi takkirizibwa kutambulako nga muyimbi muyimbi takkirizibwa kutambulako nagange nzeeko London Jasmine yadde agenze London kuwummulamu nakunyumirwamu abaana bawulira mbawulira neze kyendowooza muyimbi wabanga agenze eyo nga yatwala n'ebipande bye mu keesi n'atuuka eyo n'afuna akabaala n'abitimbamu oba akafo asolooze tekiba na buzibu kuba siteeka ni promota yalina okutwala ayinza oba yabuliddwa amutwala naga naye ngenda kukyala eyo naye nga gye ngenda okukyala kankoleyo ne kasho kubanga bapromota benyini baba bamuzize kati yakole ki ate nga ayagala okuyimba sirabawo nsobi gye yakoze kitegedde bulungi naye tuyinza okuba ekintu tukitegedde tuyinza obeera nga luwe yamuyise no ngamba sheyo najiraba waliwo olw'omukwano gwange amuyita pasi naye namulaba agendayo muyimbi we namulaba agendayo kushe e London ng'agenda kuyimba era yankubira kuza essaawa 8 tegeza sho abawala batera okwetegeka South Africa abantu babikola betegeka naye betegeka naye Jasmine no muyimbi Jasmine muyimbi asinga bangi wano Jasmine tayinza kutuuka ku mbeera yetegeka e London wakiri agenda n'akyala naye nga teyetegese kuba ng'omuntu amanyi naye value ye weeri singa aba yetegese London nawulira nga bagamba gundi yetegese kitegezo gwenyini oba nedanga okwetegeka kibi sogo mbuye obuzibu obukirimu e London eyo bova ku okwetegeka kibi bobeera wano wenyini lutalo yetegeka n'ategeka shoye abayimbi talinze nkubuulire bugambe wane waffe si kibi ompulira naye bwokera ku makya neweetegeka e London kiba kibi lwansonga nteri muntu agenda kuddamu kuteeka jagamba wayo yeetegeka okitegeera ate nga tolina maanyi gagenda kutegeka mu hoteri anti kakati okweteeka mu hoteri anti kati ekyamututte kuyinza okuba si kuyimba ayinza okuba yeetegese mu hoteri omanyi alina okukolayo ne ku mirimu emirala Jasmine nga bagambye waba yeetegese yekka mu hoteri naye ate tosobola kwetegeka wekka mu hoteri waba wakuyise oyagala kuyisaawo ki muganda oyagala kuyisa oyagala kutwogeza njwanjwa omanyi eno chano ya facts kati facts beziba tezinnalabikawo twagala nnyo okutwogera naye waliwo abawala waliwo abawala abava wano ne bagenda mu ezo ensi olumu ndowooza baba balina abantu baabwe be bagenza okusinkana mu butongole ndowooza batuuka eyo ne baagala ndowooza ne basanga bafaani baabwe ne bagendako mu mabaala awo ne bagamba nga bw'ogamba omuntu mbaweemu n'akwatayo microphone awo ne bakyali be bafaani be n'abawaamu naye nga ne bamufuuwayo ne si strict nti aba agenze ku performinga wabula aba agenze olumu kusinkayo omuntu we kati n'olaba era bakwata kamera ezo bakwata awo abantu nga 30 awo ne bakwata awo wokka awo si kibi ekyo si kibi n'akatono omuntu okwetegeka kibi ngamba ekyokwetegeka bwe watofunye promota tekyandibadde kirungi wandibadde ne promota akutegeka naye ate bw'oba ogenze okukyala ne bagamba tugende mu kibaala muli tunywemu bw'otuuka mu kibaala
ne bagamba netuweemu noba waamu baana era tubiraba noba waamu boba waamu ne bakufuuwayo kati bakufuuwayo kati abawano bo bakulaba bamanya nti wakoze ki wakoze show Shakira yetegeka Shakira yaliwa Shakira manyi owagundi oli mukazi wono mwana asamba omupiira ono wa Barcelona zegwe manyi ogamba oli Shakira omunge Shakira otegezo ne yakola olima ne Lutalo sigo ogamba yakola olima ne David Lutalo sigo ogamba Shakira ndoza wangalidde nnyo ebweru eyo okusinga wano kati ye n'okwetegeka ewatali wano ndoza tekyewunyisa nnyo kubanga omuntu owantu gy'owangalidde oba my system enkole gyekola ki gyetambulamu era n'abantu bakolagana nabo oba bamanyi naye kiba kizibu nnyo era kyovola abayimbi abava wano owulira Richmond ani abamutegesa abayina waasinziira eri gyakola ki abaala abeetegeka sitegeera oba wakibuzabuzizza oba ogamba abeetega bampuye ennaku zino tulete program y'abawala ndooza abeetega kubanga olabika kyoya abawala abagenda ne beeteeka ku mudaala kubanga mpulidde ogamba simanya wooteri sima biki kitegeeza waliwo abagenda ne beetwala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malamusiza mwenna wonna we musinze okubeera nga mutulaba eno bagita program kati tuba tuyingiddewo nga tukutemeratemeramu ensonga obeere ng'ozitegeera 2 billion budget 2.5 billion budget byonna obitegeere ebifaananyi bino ebya headmaster bituufu oba photoshop kati ensonga ezo zonna obeere ng'ozitegeera ensonga nnyingi ababaka abamaze okulondawo ne babookyayo 5 million 5 ze billion nga 2 plus amanya nga bulijjo mawa Haruna omulungamya w'eggwanga njala okutumira ku mukyala Doreen ne muganga nkwagala nnyo ali awo Dubai nenjagala okutumira ku Lusi Canada naawe nkwetaaga nnyo nenjagala okutumira omukyala eyanteeka ku mukutu kubanga kati abantu bange bonna mbalaba bulungi mu comment oyo mwagala nnyo omukyala oyo yampa essimu mutegeze Josephine. Njababuuzaako mbebaze mbakuliseeyo mu wiiki yonna kati tuba tuyingidde wiikendi mu kuyingira wiikendi embeera yonna tugenda kuba tugitematema bulungi mbaagaliza nno ekisibo ekirungi baganda bange mpozi nze Duncan ambassador wa Beksu asinzira wali eri e UK okubanga ensonga zonna zikutuwako bulungi project ino nyingi Beksu company zegenda okubanga ekolako era mu maaso awo mulinde tujja kuba tubanjulira mpozi nja kutumirako bakyali bange nja kutumirako omukyala bamuyita Luther side zawe Canada ogamba otya ntumireko ku mukyala bamuyita Kathe Mariam ali US ntumireko neku Alpha Naloga mundabire Shapiro nkutumiddeko ono kyali waffe yansanze ku papazi bamuyita Shabani asinzira Japan yagambye nti abeerako nnyo n'abatanzi Brenda ne Kung Simon Olga etake nga bulijjo nambeemu Faruku nnyina munywanyi wange ali awo e Washington Seattle bamuyita Martin Kinobe anti yansindikidde ka video na nambuze eddwaliro olayali yafiiriddemu namwe nja kabalaga yadaka kwata wa nambuze nangamba olirabye nedda ssebo nabadde mubuuza nti muneyo gwali Seattle eddwaliro wayirabyeko mpozi ntumirako ku Amakoskovia nga njagala kulaba eddwaliro enfaanana yaalyo ngerageranye ne ssente ze yatwala Amakoskovia ne Jessica Wilshire abono bali California mu USA kakati walogo bayita Super Mukongo ali Hongo Kongo yagambye atulaba nyera abeerako Ayubu Kasekende ali Kata Super Mukongo ye vice chairman w'abana Uganda abali Hongo Kongo Ayubu Kasekende oyo nali Kata kakati waliwo dollar ali Boston mu USA ne Douglas Tegaleka ali Tripton mu England Joel yankutumiddeko nnyo ne Alpha Naloga owai Shapiro yalwaziza ayina omulwadde bange tukusasiddeko nnyo Shapiro naye Allah akuteremu obwami Ali Faruku Munabuddu nga bulijjo Faruku njagala kusooka kutumirako abantu beeka muli balaba nnyo programu eno
erukaawo abantu abalima ennyo ebikajja erukaawo pulezidenti omwami gwe ebiseera biri ebikambwe bannayuganda bye basinga okujjukira ebiseera ebyo twafunira obuzibu erukka Batuma Stefan mutumiddeko nnyo omukyala bamuyita Hadija Ali ne mutumiddeko nnyo Faruku njagala kutumirako abantu b'e Busia ku booda ya Uganda awo balaba nnyo programu embozi mukati mpozi n'abantu b'embalala mu lutya wonna mu lutindoozi omanyiwo olumuluti balaba nnyo programu eno nnyo mubeereeko programu eno ereeta ensonga zokka trusted sources. Yes mugana njagala tutandike endowooza ne budget bannayuganda budget simanyi lwaki abannayuganda tebannapiikinga budget eno tebannagitegeera kyekibuzaabuza ku budget eno. Omwami Oulanyah bwe yafa bateekawo olukiiko olw'enjawulo oluteesiteesi lw'okumukulu omukolera omukolo ogusembayo gw'obulamu bwe. Omukyalo oyo akola ku nsonga za president mu office ya president naye Faruku omukyalo oyo ebyafaayo bye bizze bimwetoololerako kubanga emirimu gye gyonna gibadde gyetoolera ku bigambo ebikwatagana ne ssente. Bwe baakwata ne bagamba nti nno omukulu bamuteekereteekere okugenda ku okulungi abakulu ne batuula ne bagamba nti basazewo biliyoni 2.5 2.5 billion shillings ezigenda okusaasaanyizibwa ku kuziiko omwami Oulanyah. Naye sente ezo bannayuganda n'abantu batandise ozikubamu ebituuli abakulu ne badde ne batuula ne baddamu ne bazikendeza paka ku 1.8 ne bakomekera nga zikendeza kawumbi kamu obukadde 2. Sente nezo munnayuganda oba abantu abawangadde mu bulamu obw'okubanga bali mu bulamu obw'okwejalabya balaba sente ng'entono. Fene waffe ne bwogaabugabi muntu bamukozesa $3 muziika amazima ga Katonda sakozi olabedera nga sente ki mpitirivu. A+ funeral services kubanga yasinzizaako sente mpitirivu awo era bagiraze emirundi 2 waliwo obukadde simanya biliyoni mu obukadde 10 owulira waliwo simanya obukadde 3 n'okusoba biliyoni mu obukadde 10 1.1 billion ati biliyoni mu obukadde 10 otegedde twagirabyeko final cent off naye nga funeral service erimu emirundi 3 erimu enewe gyabadde awangalira ne bagiraga ekkololo ne bagiraga neri amore gye bagenda okukola ki anti wuliriza Faruku biliyoni eziwere 2 nga zigenda kutwalibwa kampani emu tusooka nitwebuuza A+ funeral service yiyo banne yaani otegedde munnayuganda tusooka ntubuuza yaani kakati ebintu byonna bwe tumala okwebuuza ntutegeera nti bano bannaffe mu lulimi bw'abantu abalala bannayuganda nga bali mu kumooninga bali mukungu bagira okwebuuza yatandika ddi okukola okuva omusajja lwe yakutuka ebadde ekola ebadde ekola funeral service ebadde ekola wa omulambo gukyali eri mu 3 otegedde ekola mulimu ki Faruku tutwagala kutubuzaabuza bannange omulambo gukyati bannagutuusana ku bwabwe kubanga zino sente zino sente zetwogerako zigenda kukozesebwa nga omulambo gumaze okutuula ki okutuuka wano. So funeral service A+ gye tugamba yaani bano bannaffe kitegeeza mu bulumi bw'abantu abalala uliriza bannayuganda bo bajja kwebuuza mu bulumi bw'abantu nga bali mu kukungubagira omuntu waabwe yafudde bannaffe bataddemu oluseke bali mu kukola ki bali mu kusika omuntu wakwasa obuvunaanyizibwa gezaako butuukiriza. Twali twogera last week ku gundi kukyusa ba RDC owulira sebo gwokimanyi nti omukyalo ono yemu kubaakola ba RDC okubanga bakyusibwa era mu RDC abaafunibwa mu bitundu ebyenjawulo alimu abantu be 3 omu mukyala omu mwana we omu muganda we omu bbaawe naye nga yapointinga era omwami njagala kunootinga ekintu mwami Kabanda kyeyogedde mwami Kabanda omubaka we Kasanda yagambye nti RDC bangi basuuliddwa naye nga basuulibwa nti babadde office yabadde yagala enguzi ya buli mu RDC ne RCC agenda okufuna omulimu nga bagala miliyoni 2 ontegedde sebo nkugereza kuleeta impression y'omuntu ono gwe bawadde obuvunaanyizibwa bw'okuteekerateekera omukulu nga bakola ki nga bamuziika office ye n'ebintu bye byetoolera mu nguzi n'okubba ssente z'abaki z'abannayuganda ontegedde Faruku. So tugamba abantu bano muleme kukozesa office zammwe n'obuvunaanyizibwa babawadde bannayuganda batulugunyizibwa n'ebintu ebirala gw'oyagala bukozesa mu kubba ogaggawaza obulamu bwammwe n'okwekkusa embuto. Sente zino sakozi nyingi nnyo
bwe babanga batuuka ogamba nti 2.5 biliyoni nyingi owulira muganda wange abakulu ne bagamba kati zirabika zino tubbye nyingi katudde tukole ki tusaleko ne bagenda ku 1.8 nekiramalira ne baddayo olaba ne IGG avuddeyo mukyala Betty Kamya n'agamba banne kino kisusse zino sente zirina okunoonyerezebwako sente zisusse omuntu w'omusolo zino sente zamu omusolo sakozi bannayuganda bali mu kkaaba abamu basula nanjala kati gwe olw'okuba nti munnaffe afudde tugezaako muwa okola ki tugezaako muziika mu ngeri y'ekitiibwa gwe omukulu ovudde eri oyagala kubba sente zamu omusolo weegaggawaze ne mu mbeera eyo so ffe bannayuganda tukivumirira tugamba nti abantu muleme kozesa obuzibu bw'abantu babalabe balimu gwe okusobola okwegaggawazanga mulina ebifo ebibawadde nga mufuna sente nyingi ku bajeti eyo kuliko sente z'ababaka abava mu Acholi region ezigenda obbakozesaako ku mafuta owulira sakozi bano ababaka buli muntu alina sente ez'obujjanjabi ez'amafuta ezimuwa parliament owulira ne bakazeewo ka bajeti oba bukadde bulinga 3 n'okusoba ze zigenda obbagulira amafuta ababaka bagende basobola okuziikaani naye nga kikwewunyisa nti bano abakolanye bwe yali anoonyera akalulu ka parliament abamu bamukubanga ekikono ne bagamba n'okugamba tetujja muwa era tebamulonda babadde bamwogerera ebifukule mu parliament so embeera yonna bano abantu betuwa ofiisi ebiseera ebisinga bwe batuukawo bo baagala kwegaggawaza nakukusa mbuto za munnayuganda ayongere okukaaba naye nga yasasula omusolo ffe tubalabirira mu mbeera y'okufuna bye beetaaga ne mu biseera ebizibu baali badde batuula ne bannayuganda ne bakkaanyiza wamu bo bongera kubba nakwegaggawaza kyekitali kiriya omanyi kyekitali kiriya kati omanyi tetwagala nze engeri gye ndi wa mu central ebiseera ebisinga obungi tubadde twogera ku bintu bino naye ng'ate omuntu akijja ku kintu olumu ekigasa eggwanga n'akiteeka ku baani abakikoze eki abakyogedde naga beebuganda ekitegeeza bye batayagala oli akola atya naye bwe nabadde ndaba aba MP abakyoli nga bakyogerako Faluku bazze aba MP ne babuuza nti sente zino budget yo bagiyisizza naye zigenda kukola ki kati omukyala ono yakulidde ekikwekweto ky'okuyisa sente zino bamuyita Mire Babalanda oba yadda mu kyanna kyobe ndowooza kakati ekikulidde ye yakulidde ekikwekweto ky'okuyisa ki tuleme kufa ku figa wabula tufe ku kitiibwa ekyomuntu ekitali kikyamu kubanga waliwo abantu bangi abazibaziikibwa ne sente nyingi okusinziira bwe bafa ne gye bafiira n'ekiti kye baba balimu naye ebintu bino nga abakyoli bennyini kubanga luli bwe tubadde twogera baga nti abaganda bakoze eki boogedde abakyoli be basuse ne babuuza zaaki era ne tubuuza Senga Oulanyah abaddewo gamba n'afuna omukisa ekyo yandikikoze bw'atyo kubanga omusajja oyo mu nsonga ate ezimu abadde bambi amanyi okuyimirira n'agamba Oulanyah oyo nga bamutwala omujjanjaba wakimanyako nti obulwadde bwasooka ne mumulumira ewaka naye nga tayagala bayise bajeti nnene okutwala okujjanjabwa wawaza ggwanga era ne bagamba nti akisusse kola ki genda naye wano nakugamba Faluku kino nakigamba dda buli nsonga ebaawo ebaamu okufa abantu bayisizaawo ebyabwe era bano abanyaguluzi ba gavumenti eno bagufuula na muganyulo buli wabaawo okufa ng'omukungu yafudde beekwata ebintuntu kati nze mbadde Eplas we baye yakoze kuziika kuno kuba nagira baluli nga katundu balikayo ke kaliwo mukulu Chief Justice ng'ayogera Eplas fenaffe munnayo twali tugisikisizaako ewaffe emirundi mingi nga muziika ki muziikaani abantu baffe naffe tufiirwa anti ono mukungu nzikiriza kale mukungu naye okusinziira ku sente za Eplas zendowooza zemmanyi era ku mukungu teziyinza tutuuka eyo bagenda muziika bati eno state funeral newe ba state funeral anti nze ngenda kubuulira ekintu kimu esente ezo senga bazikutte kubanga omusajja yabuuzizza bajeti eyo agenda kunoonyereza Betty Kamya agenda kunoonyereza kwani kuba bajja gamba twazikozesa faba Eplas abo boolaba twabawa biliyoni era bagikozesa naye nga tosobola kufaayo bagikozesezza ku ki era batya kubanga zino sente zo
zino kati sente zibabira mu shuwa tezibako bibuuzo ani anakubuuza abaana b'Oulanyah ani abamanyi ye banaasanga ddi babalanda bamubuuze nti munnaye sente zaffe wazikola otya anti nze Faluku nyina omuntu eyaŋŋamba bawe yafa ddako naye bwe yasisinkana pulezidenti n'abalala bali mu buyinza basale baani bayisa miliyoni 100 ebyo okumuliyirira n'okumuyamba kuba bawe yali mujaasi naye abantu babiri be bayisa bazimuwe be bamulaga nti abo bazikuwe yatambula obwaya ne bumugwa ku magulu teyafunako wadde 10 naye nga bakkiriza bazimu naye nga neeri waggulu bamanyi bazikola ki okay bazimuwa njagala tugende mawa wangi budget we bampa nene nga etisiza bannayuganda abamu kuba bannayuganda bali okay nayo bagamba ono omusajja abadde wa kitiibwa it's okay kati tubuuza ababaka baffe be balina ojjira kuba naffe tulina ababaka era eyita mu parliament ekintu ky'okufa ababaka tebalina bayinza kiteesezaako mu paalamenti ya ggwanga nti balonze ku budget naye nze kyendaba ku budget eno ekyasinze ddala okunyiga oba okukola obubi ti omusajja Oulanyah abadde muna NRM budget eyo singa ekibiina kya NRM kyakutte ku ssente zaakyo ne kikwata ssente ne kiziika omuntu waakyo tetwandibadde na buzibu ne kati bali ku ssente z'eggwanga ate twakugamba wano Faluku nti ebintu bitandika mpola mpola twatandikirako oli omusajja eyali ono eyakafa Mutebire ne bagamba oba 400 oba miliyoni 4 tetugamba naye sente gugenda fuuka omuze ne mbagamba wano bagamba nti gugenda fuuka ki omuze era bwaliwo wano ku pano ne bagamba omuze gw'okutandika kati wali mu 7 baali bamugezesa mu 7 baga tusooke tuteekeyo ebina bagenda olaba obuwumbi miliyoni 4 ku Mutebire nga kikola tebakoze eki tebamunyeze kati ono omukyala babalanda ekivunulwa nti babba balanda bo babba ne balanda ne bafuna ssente zaabwe kali babalanda yagezesa ne bagandika kati 7 wetwamukuba bbiru eno ku gundi kati ate ku ono tukubeekola ki esingawo kati omuzogo Faluku kugenda kubagulanda era nze nsaba President Museveni weekube mu kifuba ate saagala ojje mujjewo byabuwangwa kubanga ebyobuwangwa gyavudda nedda nga omuntu balina okuwa amabugo ng'era amabugo ago ge mukozesebwa mukola ki mu kuziika ng'omufu afudde bantu baleetanga ebintu nga yeevaamu nga Dankani n'aleeta ne kati bo bano bagenda bugenzi infact ndowooza banatana kiteeka mu ssemateeka bagambe nti omuntu anaafanga nga mukungu bw'ati ajja kuziikibwa nga ne biliyoni zibweziti olw'ensonga nti funeral service gye boogerako ani ya company A+ teyina amafuta gegenda okukozesa nga gatwala omulambo ate kisi yegenda n'omutwala kimanyi bagenda n'omutwalira mu nnyonyi A+ bwebanga yegenda okuzika ye lwaki yeeziika si yaziika n'oli kakali lwaki kampani ezo bwe zityo zikeera enkya kubanga zoonoona ssente b'omusolo abantu bafuuka babbi wuliriza tewali kyezikola olw'ensonga tikyezikola ku Dankani kyezikola ne ku mulala yenna enjawulo ebaawo ndowooza yandibadde ya kesi neeba yaki ya bbeeyi naye olugendo kati emmere gye baleese emmere baleese ya musajja ono wa woteri ani waliwo ono woteri gye nabulidde Javazi ojagaza ki ojagaza ki abantu bali mukungu tebagenda na kulya wuliriza abagenda eyo tebagenda na kulya kuba bye beeraliikirira bingi ekirala si bantu nti bagenze kulumbe kulya nze kyendowooza eggwanga lyandibadde lidda mu nteeko nga mwami President Museveni eyakeera enkya n'amanya nti alina okutambuza eggwanga lino kubanga simanyi oba yengeri gyali mulaalo yaga nti agoba nteeze nga bwazigoba kubanga kati kankubuulire tosobola kukeera nkya kati mwami Museveni singa bukeera enkya pulezidenti w'eggwanga naaba nga yavuddewo
olweggwanga linaamuziika litya ate no tuyinza obutamuziika na bbeeyi ate nefakiti naye ate yayinza n'obutasaasaanya ki ne bannange ababeera ku bajeti z'abafu infacti kati be basaba n'okusaba basaba abantu bonna mu ggwanga ab'obuvunaanyizibwa bafe ate abeere mu kuziika yavandule ssente ne mukyala Babalanda nze nkutegeeza bakuwadde obuvunaanyizibwa naye tetwagala bagambe nti ku mulembe gwa Babalanda okuziika abantu babazikisanga buwumbi kigenda kwonoona ssente z'omuwa musolo nalabye abasawo nga bakaaba mwandibadde mubaweezo ne mubasiibula bulungi njagala tumenyemenyemu ki ekitalikiriya baze gavana bamuzikisa ssente meka bonna bwe bwayita mu mawulire bina bye byayita bitwala kodo yayita mmeka tugendere ku bina gavana tasobabeera mu bina lukodo n'abeera ku bitaano ng'oli yazisayiningako njagala kubuuzaamu kyolikombu kampani egenda okuziika A+ lwaki mugyesibyeko ya bbeeyi era munauganda mukubiriza ne mumugamba A+ giraba edduuka bebesaba akawumbi kalamba okuziika omuntu ompulya muganda wange nti bwaba wamutabire yasobola okugenda mu miliyoni 15 ate wano ngeri mu kawumbi gwe kenyini munauganda tula wansi otakula engalabizo engalabi yotegerewa watufu wooli nti uganda tetukyagirimu erina bannanyiniyo abakola bye baagala ebyekisiru bino tubiyite bya kisiru kuba okuziika omuntu newamuziikisa obuwumbi butaano tagenda kudda okitegeera naye noddira ekyuma ky'oxygen kiri mu sente meka bamanyimu ebintu ebyo balisajja mulowooza kiri mu sente nga meka ekyoxygen ate tetubiyina uganda ebiwera ebyo byetuziikisa sente kyagezako gamba ompulira zigula ekyuma kumpi si kimu zigula ebyuma ebiwera ebimeka yes ekikola oxygen kubanga muganda wange ngenda kugamba ekintu nti uganda ekyalina buzibu bw'amaanyi ebintu ebitalina makulu ate bitwala sente za munauganda okusinga ebirina amakulu nti uganda yatuuka nti buli omu ekifo mwatudde ate ayagala akikozesenga kunyagulula bannauganda basigale nga baavu anti fala okutayinza kuddira muntu kumuziika ne bwoba ogenda mutereka wiiki ezi obeezi noga nti biliyoni 2 n'ekitundu ogenda zisikisa muntu ng'amalwaliro gali eri temuli ddagala okitegeera bannauganda bawa omusolo bafa kati kino kyekigira ddala ekifaananyi kya Museveni ne gavumenti ye nti bannauganda mwabavaako mutambuza bintu byammwe kifuula nenga mubyagala kuba Oulanyah ne bamuzikisa miliyoni 4 bimala naye bagenze mukola oluguudo bulijjo mulindaki oluguudo lwe bakoze bannauganda lubakwatako lweri lugenda Oulanyah lumu mugatandika oddulambula mugatandika agenda kufuuka kyabulambuzi nti notumukira kubanga aba baddewo abagende Oulanyah bulijjo balindaki anti wulira era olwo oluguudo kebalulumya olulaba bwamala okuziika tebagenda kudda mu ddulima awo gonna malyansimbi nti twakita bagikutte egenda kuyita mu buyisi bweti bagende bakugambe nti yatutte obukadde 4 ompulya muganda wange so nti bannaye gavumenti ya President Museveni n'abagitwala batutwala mutututte mwebale nnyo emyaka 35 twandibadde tubenyumirizaamu ssaawa zino emyaka 35 twandibadde tubenyumirizaamu naye kiruma nti mu myaka 35 tuli mu kkaaba maziga sente muzitwala nga balina nga bagenda oziika nazo okimanyi Sakozi ti okufa kwa Oulanyah ate kugenda kubeera nga abaafuna ekizibu ti bw'obala gye baamutwala n'eddwaliro kuba bbeeyi tetunagimanya ogeraba nga Oulanyah awunzikidde mu buwumbi 10 kubanga tetunamanya bbeeyi ya ddwaliro ennyonyi eyamutwala esente ezakisasula kwegamba bonna omala byonna bikine bamala babikwasa munnauganda nti okufa kwa Oulanyah okuva lweyava wano mpaka omujjanjaba eri mpaka lwafudde mpaka lwakomyewo ojja laba nga buli obuwumbi 10 naye gwe pulezidenti olaba kyekituufu nga Oulanyah okuva lweyafa tugenda mu buwumbi 10 tugenda mu buwumbi 10 ennyonyi eyamutwala n'ebeera eyo eddwaliro tetumanyi byonna tusaba palamenti ebibanje ebireete balabe okufa kwa Oulanyah olabe obuwumbi 10 ekifo omukyala Babalanda kyalimu Babalanda ava Kamuli era ekifo ekyalimu Estambayo ava Eruka era ekyasuuzisa Estambayo kuba teyakola kimala omukulu kufuna bululuka nga bw'okimanyi muganda wange Eruka eri mu bikajjo ne baleeta omukyala ava Kamuli
kakati omukyalo ntumubuuza Sakozi bwoba tosobola kutegeerera bintu bino ku level entuufu ng'oyina abantu abakuwaga bamafiya bali mukubbira ebintu bino waki tolizayininga tetwagala mulowozese Mwami Oulanyah gyali musajja watu gyatannabana kugenda kukkalira nti ne bwe yali badde waali eggwanga baali badde balibba mu ngeri efaanana bweti otegeera Sakozi kubanga bano bannaffe balinga abagamba nti munnaye mawanga bwagambye emituli akakuba kati ffe nga tudduka emisinde tufunye omunyago gwaffe tugenda kubba tukoleki tugende ebintu bino Sakozi abantu bonna abalina office ez'ebitiibwa abo owulira abalina office ez'ebitiibwa kubanga omukyalo oyo Babalanda waali atwala baminista ba monitoring anozanga 7 so office ye ya kitiibwa nnyo ayina ebintu bingi byassaako emikono ne bya monitoring so tumugamba ebifo byonna ebibaweereddwa bannaye muyina omusaala ogubaweebwa muyina obuvunaanyizibwa bungi bwe mutunuulidde lwaki mukozesa ebintu bino bannayuganda okutuuka okulowooza nti ensi yaabwe balinga kugamba bazza omusango okuzaalibwa mu Uganda sente zokka zigenda okumala nga muganda wamwe bwayogedde zigenda okusaasaanyizibwa zibagenda okukeera mu lunaku lumu zijja kuba zisobola okuzimba malwaliro ng'ana ag'amaanyi lakyo hospital saawa zino yali badde eri ku mutendera gw'ensi yonna ne tewali yadde akadagala muli mu kuzimba mayumba muli mu kukola nguudo muli mu kuteekawo finio egundi okuziika kubagamba nti okususiza okuba okw'ebbeeyi tetukigaana nti Omwami Oulanyah musajja wa kitiibwa kubanga bwe tuba tubala protocol ye namba 3 mu ggwanga era tusaana aziikibwe mu bitiibwa miliyoni kale tugambe nga 3 kubanga miliyoni 3 muganda we zigenze era omuntu asobola okubanga aziraba bano abaka bagenda okugenda simabe mufumbire emmere y'ebbeeyi batya tebajja kulya na mmere ya mukubanga ebigenda mu ggwanga babiraba nti n'obutwa butambula mufumbira abantu ba ku kyalo muleete maama gundi seeka gundi bafumbire abantu b'oku kyalo emmere bagirye abantu badde Kampala so temuteekawo mbeera eyongera kwekya Bannayuganda balowooze nti ssente mwe mwazifuuka kuba nti zakuzanyira mu buzanyizi mukole ebintu ebitambula n'embeera gye tulimu abantu bagende mu mbeera entuufu omanye nti omukulu akoleredde eggwanga byakoze era ekimala kimala bwe nabadde ndaba ebintu byabadde bingi Oulanyah byalese ng'akoze yabadde azimba woteeri Ababaka b'akyoli bagamba nnyumba anti kituufu kale nga we mukyogedde nti nnyumba ye njuye kuba yabadde agizimba naye enju esukka ebisenge 10 eweze ebisenge 10 iyi njikulage tewagirabye nga njikulaga ennyumba anti waliwo ennyumba ya floors 2 naye waliwo ennyumba oba 2 naye nga zonna nene bwe zityo emwe badde ekomereddwa endala nga tennakomererwa kakati naye kino kibe kyakuyiga eri abantu bonna abalina obuyinza nakakiraba emirundi nga 3 nalaba eri akateega yabwe yafa omulambo bagutereka omwezi mulamba omwezi mulamba nga bakola gye yazikwa bamuzika eri nga lwashamire eyo nga bakola okusobola ogenda we banamuziika bazimbayo ennyumba sebo loko yagizimba nga baterese omulambo okiwulira naye mu bbanga naye nga gwenjogerako omumanyi yali namba 2 kukadiza amagye ga ggwanga ng'oli yakagutememu ono 002 okiwulira naye bagutereka omwezi mulamba n'okubirira ekiguudo ekyali kigende wuwe okiwulira oyo n'atuvaako kakati ne baddamu wano ne tufiirwa katufiiriddwa omukulu ono bakoze kilomita 4 mu mmeka mu 2 abazikoze bonna nga balaga obusanyufu obutabanga nawo okuba bali mu kunyagulula ge mazima kakati ne balyoka bayiwa amagye togalabanga kagali ewalanya emiti gyonna gijjudde amagye ebimotoka byonna byapakinze bagambye betegekera butebenkevu buli mu kitundu ekyo naye buli abakola kyonna kye bakola kati bali mu kigambo kye bayita okunyagulula faluku bajeti y'obuwumbi 2 n'ekitundu era kyovolaba obusiraamu bufunza oba mugagga oba mwavu waliwo emitendere gino okuziikibwamu omuki omuntu okiwulira naye
okuddira obumbi obiri n'ekitundu notandika ozanyira ku bantu nti eplus ejja twala bweziti gundi ejja twala bweziti gundi ejja twala bweziti nobabulira n'ebitasoboka kati obabulira mbusimanyi bano bakafe javaazi oba baani be bagenda okugabula kakati ekisingaza okunnuma kiri bwekiti anti kiri bwekiti nga mwami maawe yayogedde bano abasajja bagezesa bakigezesa baza bagezesa bakigezesa ku Eriya Kategaya nekikola ne bakigezesa ku ono Mutebire nekikola waliwo no wa polisi Lokechi nekikola ati bajja bakigezesa mpola mpola otegeera buli ruutu basukkawo kati wabagezesa ebina 5 ne biyita ne balanga kikola ki nga kikola lero ne babikubisaamu emirundi ejo 5 bakange balabe nkulayirira nga ntya Katonda yantonda omufaaliddamu okufana watabe ku ddaala ku masiga 3 agafuga eggwanga naye ng'omufu oyo alimuko ku luyingo ojja kuwulira bajeti teyinza kuba ya 2 kitundu egenda kuba yaobo buli luutu bagenda balinnyisa kubanga bo ati ngenda kubuulira gavumenti ya President Museveni eno webeekola ebintu nkugereze abantu bana babba kati sente ziliwo zaki za parish model development model batandikira ku Kisamba Mugerwa bakiyitanga batya entandikwa eya Kisamba Mugerwa webale nnyo batandikireyo ne badetawo ne baleta bonna bagaggawale bakyusa mannya naye ng'okunyaga kwe kumu kati buli luutu bagenda bakyusaamu ne bayongera okunyaga kubanga wali bagenda okulaba tewali abagambyeko baba banoonyereza bwa kino kivuddewo kakati emyoga we gizze ne ginyagulula abantu babadde baginoonyerezako nti kivuddewo tulese palisi modo okitegeera kakati bano babagezesa bugezesa bubbi bwabwe n'emirambo tugenda tuka essaawa nga tejja nze eplus abo omanyi lwaki mbaterayo nnyo ekibegabega anti wakiraba waneeno kajina yakwata oluguudo lumu n'agamba bakontrakita baali balupatana nti luno temulukoze mutindo ngaze mu nguudo era njagala bisazibwe mu ne ssente zaabaweebwa muzikole ki muyiseseme esente zaali zaabaweebwako obuwumbi 15 abasajja bale ne bagala twafuna obuwumbi ago naye yatuleeta yatugamba 15 twagenda okubuuza ani yabawandika nti amama mbabazi okiwulira mawa mbu omufu yenna addako bajeti naina okweyongerako okikkiriza saddako wabula asemberedde era bw'obanga oli awo nga bakusongamu oluno nti gundi oyo agenda gwe manya nti bano banno bennyininyini babbalanda baagala kimu ogende bajeti kuba bo babba balanda ekyo sijja kimenyawo nti bajeti yeyongere nambemu era onkoze bulungi ekintu kyenaleese okuddamu n'okirambulula ti bano abantu bazze bagezesa ebintu bagenda olaba nga kiyita n'emmotoka basooka mu za 10 oba emmotoka zasooka mu 4 nebagamba omubaka wa palamenti bamwe emmotoka bajja bagezesa ebintu bagenda olaba nga ono omusajja wattu teyenyenya agira bugiza ati otegedde ne bagenda nga bagezesa bagezesa ebintu bingi bagenda olaba tanyega kugambye bajeti eyo olaba abo abasirikale be bayiye ewagundi Oulanyah tebali ku musaala gwabwe eyegenda kuba special ndala waliwo nalabye finance otegedda agamaje bagenda gasaswa sente ndala kati onoogenda ogattagatta sente amaje alawense galidde emmere gawozi ng'Oulanyah amazeewo obuwumbi 10 nga butute era nsaba ka palamenti muyimire musabe bajeti y'okulanga accountability otegedde mugisabe babaka opposition gye bali tulabe nti bakola tulabe omusajja ompuuga nti okola saba okuva Oulanyah lwe yafa okuva lwe yava wano mpaka lwe yagenda mpaka lwe yatuusa omuziika amaje mulabe obutaagende mu buwumbi 10 naye ekintu ekyo President Museveni ogenda kutuulaawo naye nga gwe waggwa dda omuntu ogenda okutegeera mbu eggwanga lyafa nga obudde bugenze ne President Museveni aleka gyatudde ennyininyini atula ku bajeti eyo n'agamba naye oba tuli kuki naye nze ekyeŋŋamba nze sijja gamba babaka ba palamenti kuba tetukyabayina tetulina babaka ba palamenti kyeki kyenabagamba ate baliwa kyeki tali mubaka wa palamenti ayinza kuba nga tukyalina omubaka eyo bajeti nefuluma nga sente bwetyo notabuuza naye lwaki ng'ate luli baava ku lunaku olwokumeka ku lwokubiri
bava mu parliament sawa 4 eze simanyi owulira naye budget efulumye eya sente ezo gwe mubaka abantu gwe basindika abenyale muno tubaveeko kuba bakona bali eyo bikonwa tudde mwe abantu bagamba twasindika abantu abali mu bantu abantu b'abantu sokoleke katono gwe mubaka laga omuntu saawa zino nti ovudeyo obuuza budget eno egenda kukola ki kuba sisuubira nti olwo omubaka ali omwo nga tofiirwangako nga tokwatangako ku ssente z'okusasula funeral service buli mubaka yakwata mu ssente ze n'asasula gwe saawa zino bw'otuula n'obalamu eyo budget otulanga munauganda nasigala musanyufu nga gwe mubaka we oba naye watwalanga labi mu parliament kutula okulya ssente za muwa musolo njagala tugende ku kirala nambemu naye nga kamu 8 tugenda kwewola bwewozi kwewola watu 1.8 nambemu njagala tugende ku kyababaka bafunye milioni 5 wogattaka bbiirwako ababaka nga 4 kuba bagambe bawadde bali endala 529 bawadde ababaka abakoze eki tumanyi 5 NRM be yawadde si bagundi bwebumbi nze ndaba bumbi nga 2 ne mu kaseera ke kamu ng'Oulanyah ayagalayo obuwumbi 2 n'ekitundu zivaawa zino sente ye sakozi bw'obanga oli mu buzibu teweewuunya omuntu omulala okulaba ng'asala enkoko n'agirya otegedde n'agamba ekisiraani ekifunye akabenje musalenko mwana wange sala enkoko eri tukole ki tugirye kati okufa kwa Oulanyah ate abantu abalala tebo bafunye mu bugagga nkubuulira abalala ne bafunamu ebirungi eby'obulamu bwabwe badde balinde ebbanga lyonna Oulanyah eri yabadde afa ngenda abalala bagamba ate zino sente katuzifunye kangende sasule ku ploti yange yabadde esigadde otegedde kakati njagala kubuulira kubanga twalaba waliwo ebintu byetulaba bitali bya bulijjo baali bakalanga Oulanyah afudde eno abakulu batandise dde okujja mu mawulire wa sipiika tubwagala otegedde naye nga biswaza mu buwangwa bwaffe n'ennono kakati Faruku era munnansi akyali mu kulumwa kubanga ssente zonna kati eziri mu kukolebwa wano eziri mu genda zamuwa omusolo katuba tukyali ku ziri ez'okuziika atuyinawo zino ettaano ttaano ze bawadde ababaka 520 n'okusoba abopposition tetuyina nnyo bujulizi naye bw'oba onoonya akalulu wuliriza bwe twali sakozi wuliriza anti wuliriza bwe tuba nga tulonda nsobola okugeza ffe twanoonyanga akalulu mu ssomero naye nga bw'ogula switi akuwagira n'atakuwagira bonna okola ki bonna obawanga onoonyebwa prefect kane bino we bibeera Anita Amonge ne munne baade banoonya akalulu n'alumanye ne saalumanya ate oyo atakuwagirira ddala gw'osooka okuwa otegedde era ndi sure n'abopposition bangi bafunye ssente zino kubanga bwe ziba nga tebazifunye lwaki muganda wangani basaalu yafunye obululu 64 abopposition tuli 64 lwaki oli omula yafunye 68 abopposition bali 68 kitegeeza obulala bwagenze wa Anita Amongo obulala ne bugende woonani bonna baabawa otegedde oli waddembe okuzigaana oba okukola ki okuzikkiriza ne sente zatambula sikiinaako obujulizi nakyenkugambye nkulagidde ku statistics z'obululu bw'obanga aba opposition tebafunye bululu kuba mu opposition tuyina opposition bali 106 so twafunye 68 kakati Faruku kino kitegeeza ki nti sente z'omuwa omusolo kubanga bw'oba osobola okugabira abantu milioni 5 abaka abawera 5 owulira kubanga tosobola kuŋŋamba Anita ebbanga lyamaze wali mu parliament ery'emyezi 9 badde akuŋŋaanyiza sente zino so ziina we zaavudde ne zijja zigabibwa ababaka era akavumbo kano sente za muwa musolo era nabalaba nga bava ku Fairway Hotel batambula okuva ku Fairway Hotel abamu ku babaka aba NRM nga bambuka ekyaddondo wali office NRM nga basanyufu nnyo milioni 5 naye nga balinga batafuna gundi musala gwa milioni ameka 35 n'okusoba kakati kitegeeze eggwanga lino we lyatuuka abantu ebitundu kindoza 9 n'okusoba betulonda ebigendererwa byakwekkusa bava ku mwoyo gwa ggwanga Faruku owulira
ne basalo bakuse embuto zaabwe n'abantu baabwe. Bitana biri mu mwenda. Ndoza bawaddeko Bwa bugenda omanyi lwaki gwe olumiriza ebina olw'okuba nti ebyalonza amongo. Kakati omulala n'afuna nkaaga oba mwabo. Anti era niwe yandi bwe yandi bawadde before mwandigambye bribe. Ati kibabwe abawadde nga abeebaza nti ate kuba ababaka bagambye saving waffe. Anti wuliriza waliwo enkola efuuse nnono mu parliament mu buli incident yonna ebeerawo naye nga eri mu parliament enga kankuwa ekyokulabirako baali bayisa ssente za covid nga abantu bafeena batalina musaala kubanga abaali bateesobola essente we zaali zigamba nti abantu abateesobola mu bantu abo abateesobola abaka ba parliament naye bwe bali bateesobola ne beeyisiza miliyoni agaago abiri naye bagenda okuyisa abiri kamalo kuwulya ekyewuunyisa nga bayisizza kyenkana akawumbi kalamba n'okusoba nga waliwo sectors ezitutte emiliyoni 3 emiliyoni emmeka bwe bayisa abiri ne bagaba sesemya bwe bagaba sesemya Kadaga n'avayo yennyini yali speaker by then n'agamba nti mukayaniraga n'abiri nga mwe twabawadde 3 twabawadde mmeka twabawadde obuwumbi 3 bano twabawadde obuwumbi 108 bano twabawadde mmeka kakati kafuuka akakodyo bali abasajja nga bakukusa okubba omunyago gonna baguyisa mu parliament era aba parliament abo bayinza okuba bayisizza ne bagamba nti kino kye tugendako ekyokulonda speaker buli muntu abwe beeyali awensa miliyoni meka 5 naye nga miliyoni 5 nga waliwo n'endala ezaakoze eki ezayise bwe bamala okuziyisa nga badde emabega bwe badde emabega nga beekubamu akalipo bokka abaziyisa abazitwala bennyini be badde emabega ne bagamba nti mulaba ababaka batutte meka abamu ne beefuula abejjemu naye nga bonna bakoze eki anti nze lumu nasaba ekintu Katonda nsaasire nasaba ekintu olunaku lumu nga ntunuulira ababaka abo nga bateesa ebibuuzo ebitaliiyo nengamba senga Katonda tusanyizawo omulembe ogwo gwa parliament gwonna ne baminisita bonna nga batudde wamu nagusanyawo lumu ne tufuna abantu abalala anti kamala okubuulira tufuna obulumi Faluku nokera ku makya n'olondo omubakawo n'omulaba mu parliament ng'azanya buzanya comedy bwalya wajje no mu kamera comedy yennyini alabika ne ku maaso gaki g'abantu ng'olaba byayogera tebikola ki tebisoboka n'otandika okubuuza nali ntunuulira omusango gwa Sejjirinya naye Nesewanyana kugundi esembyeyo nga basinkana omulala bano badde bagenda kwesimba kuba sipiika kale nno ino okubata nentunuulira nenga yensonga erimu eggumba omulamuzi gy'asobola okuwuliriza kangende wamawa miliyoni 5 ababaka bazikutte kakati bwe buwumbi bumeka kyeki kyegambye wonoddayo eka kubanga gwe bandi badde bakuba ne ssente bannayuganda ne bakwebaza okuvumbula abasajja b'emboozi mu kati kubanga ffe tulina okwogera ensonga nga tetwetirira ababaka oba banaatuwa butwa ffe tugenda bagambako ababaka andi nze nkubuulira bamanya oyo mawazungirazungira omwovu n'okifeesa amukube naye nga tugenda babuulira bamanya naye abantu ba wansi kana akati tugenda kubabuusanga palamenti yammwe mutegeera ababaka bammwe be baliwa oba ekitegedde era ffe tuliredde okukola buli kimu kubanga twogera maki mazima Faluku ankubuulire emiliyoni 5 kyeki kyenkugambye era ekintu ekyo mu kinootinga ennyo ti Faluku bw'onoddayo waka ne otuula kubanga wano wonna kwe twogera nazo ne miliyoni 5 kufa kwolanya n'ebyabadde ekkololo okufa kwolanya ne Museveni okuvuga emmotoka n'ajja ekkololo atule wali kufa kwolanya kyegambye nti okufa kwolanya kuli mu biliyoni nga tukuyingira 2 ekituufu kirabika kisoboka kubanga okwo kwonna kufa kwani ezategesa akalulu kufa kwolanya ezamutwale siyato kufa kwolanya sipiika yadde alinnya wano agenda alambule omufuuwe kufa kwolanya teyakozesezza zize kati okufa kwolanya okufa kwolanya kunyaguludde eggwanga lino ate mu mwezi gino bagibadde 2 kugambye wonoogenda lwaba okufa kwolanya era ate yeyita kaliisoliiso tolowooza mbu yayogedde anoonyereze anoonya bamuyite bamuwe kaliisoliiso ekyo yakubyeyo ejjinja abali ku bajeti bamugambe waaye omwana teyatuuse
tewamulabye kalisoliso kyaliko jingiwu bakube simu owaye jingiwu obadde ki nze nkubuulira okuvako Oulanyah babaka betulina bwe bati batambula byonna nze gambe wonoddayo ojjalaba era singa bano abasajja basobola lwavaddanga nyage tetukyalina ababaka ate ddala nga mutuufu ne wabaayo omubaka wa opposition omu oba oyo lead of opposition n'agamba banne twagala budget y'okufako Oulanyah wandirabye ensi ne Museveni yenyini yandikedde enkya buli awalabikidde erinnya okwetoololerako ababaka bano babadde mugamba tebafunye ssente abaki opposition tebakulimba tebafunye ssente naye kye balina bateesa ne bagamba mugenda tuwa ssente naye ffe temutulabisa era baba bateesa enteesa gye bagenda okikolamu bagamba kakati mugambe nti president yawadde ba NRM okubeebaza oba kitegedde mugambe yawadde baki ba NRM naye bateesa ne bagamba kakati bano bannaffe bo tubawaddeyo tuteya era akola ku ekyo ye waali tebakulimba ndi bagenda enkya kuba n'aba NRM bennyini balina obubondo ez'abeggulu balina gwe bazikwasizza ez'abakyoli balina ez'eno mu mambuka balina bagamba kakati mulaba nti sente tugenda kuzitwala 5 kubanga naffe tuli baki babaka wa parliament ekyokubiri lwaki sente ezo nabo baziridde tiakalulu kano kakyama bw'onommansereko ng'olwedde yakuwadde onootegeera otya kyova ogamba ti bonna tubawe sente miliyoni meka 5 ayatuwadde n'okuumira parliament awamu kubanga bo kye banoonya naye bavaayo ate mawulire ne bajja ne bakikuba essente z'omubaka wa parliament wa opposition ziri mu biti 3 okuwa sente osirike nga tokuba kerere okuba sente nga bw'oba oli mu parliament wabaawo ekigenda okuyita ggwe lwala kubanga teri akuvunaana kola ki kubeerayo okuwa sente g'osigale ng'okuba naye nga tonsaitinga bantu bino tugende ku kkubo simanyi tukole ki ng'ebyo tobikola naye ng'oddaawo n'odda muzindaalo n'owakanya naye nga by'owakanya tebisensera ki okitegera tebisensera abantu bawansi bagamba tugere ki kyovaolaba tumaze ebbanga teri mubaka wa parliament yekalakasa ku lwa sabbuuni teri mubaka wa parliament kubanga amanye ekyo tagenda amanye ekyo kikunga abantu ate bataalidde nabo kyova olaba nakugamba nti bano tebakyali baludda luvuganya wabula baludda lugaaya bali mu kugaaya sente 5 bazigayiza nze neewuunya omuntu nga Sakozi Faruku ajja n'agamba mbu abamu tebafunye olunaku lwe bafuna sente ezo nina mukwano gwange avuga omubaka omu opposition namubuuza waaye kuba nali nimwetaaga nanga sinakuva ku parliament tukyalina ze tukutula wano kiro sawa 5 kitundu nga bakyaliyo bakyagabana so olina kyogambye nti baali ku saving bafuna saving gwafunyeyo opposition agani nedda tebafunye saving wadde bali kusendezaamu wa musolo wamufunye akyogera kitegeeza bonna bakoze eki bakunyudde naye nga abantu b'okunyulako sente be bantu abali mukaaba sabbuuni atuuse mu mutwalo kyeki kye nabagamba luli naye mbagamba nti Uganda tetukyalina opposition era mukulu Bobi Wine ow'ekitiibwa Ssebu nkugamba ekintu kimu nkuloopera nti tetukyalina opposition era kikkirize nti 2026 bwe tugenda okufuna ababaka abatuufu saawa zino buli muntu ali mu kwekkusa ateeka mu lubuto lwe munnayuganda owa wansi akola mu katale akola mu owino tebamufuddeeko waliwo ono n'ekitambula nti omubaka luli yali afuna miliyoni 25 n'agenda ku 3 mumeka kati ate ssebo kyoliko ndowooza mu bbanga litali lyawala bagenda kwongerako miliyoni ndala 10 okitegeera anti kati kyenkugamba nti omuntu gwe wasindika mu parliament yali afuna miliyoni 10 nadda 15 nadda ku 25 sawa zino aliko 35 ate akyayagala atoke ku mumeka naye nga gwanoonya omusolo omusasulire sente takufuddeeko ye bwakeera kumakya ateekamu ngato zinagenda mu parliament tebalina nabye bateesa omwana omu yagamba nti batuuka omirimu gwabwe guba wagenda sayininga mu kyabo nti nazze ne batuukayo ne mawa ne bagenda mu kantini okitegeera ne bakuba ekiboozi ne balya ne bafuluma ne bagenda
owulira gogo watuma naye omuntu atula mu kantini n'asayininga allowance n'afuluma gw'olina ekizibu kya sabbuuni n'amafuta n'omunnyo ompulira muganda wange oluva eyo n'obasanga eri mufe bisakalirwamu nga jingiwa abatwalidde obubanga bali obanyumirwa okyegera ebintu ebyo nti Uganda nyaffe Uganda saawa zino akulukusa maziga takyakulukusa maziga akulukusa musaayi kubanga omuntu wa wansi mu katale omuntu ono asookerwako omutembeyi gwe bagoba ku kkubo tayambiddwa mu paaliyamenti yaffe gye tuliko ne mu kisanja kya President Museveni kye tulimu nakyo tayambiddwa akyakabira ddala emyaka emirala 5 nga maliza paalamenti eyo gwokimanyi paalamenti omuze gw'okuteesa ekiro yagujjawa yatandika mpolampola omubbi abba kiro omubbi buli kikolobero kyonna lindako mmaliza okimalize bonna ekintu ekyo kyatandika mpola yasooka n'eggwanga 12 bagenda eva mu ssaawa z'okkola nedda mu ssaawa z'obuseegu ez'ekiro ez'abantu okuwummula bo nga bali mu paalamenti bagamba ogwo muze gwatandika ddi okuteesa paalamenti ekiro paalamenti ya Uganda ogiraba waliwo ebintu omanyi saagala nnyo tuve nnyo ku mulamu ate nga tuwa bannayuganda ensonga eziri open ekisooka mu paalamenti omwo si buli muntu nti yagenda kuyisa budde nti tulina opposition mu paalamenti ya Uganda mulimu abasajja abessa nga tomala gamuyuuza ne bwoba anti wuliza Faruku uliriza mu Uganda yonna Faruku uliriza ku bakozi bonna aba gavumenti uliriza mwebali bagundi ba ono we Masaka bani gundi lead of opposition Mpuga n'abalala naye uliriza njagala kutereezaamu ebintu ebyo ekisooka parliament etteeka ligamba bwe liti bawa abaka ba parliament omukisa ogwegerekera omusaala gwe baagala yokka institution yegerekera omusaala gwekola ki uliriza Faruku uliriza statement bw'obanga osobola okwegere uliriza njagala kusooka kugatta ku nsonga yoona mutima gwo gubere mumativu bw'obanga osobola okwegerekera omusaala gwoyagala nga bw'ogambye nti bajja kwongerako miliyoni 10 oba mmeka nosigala ng'okyawankawanka bannayuganda nga bakulonda oba mubi nnyo otegedde so njagala abantu bamanye nti bannayuganda mu paaliyamenti erinamu abantu ab'omuzinzi abali mu opposition era saagala muganda wange oli agambe nti tetulina opposition muki mu ggwanga ekyokubiri Faruku kiribwe nze kamala kutangaza akasemba kamala kunyonyola lidda mbadde asookalireko mmalirize abadde siri mu kulimba kakati opposition mu Uganda mweri era saagala abantu bagambe badde balowooze nti abantu buli muntu akiikirira abantu alya ne gavumenti ekyo kikyamu nkivumirira tekiriiwo era opposition ekituufu kiri nti tugiyina naye ngenda kubuulira kino Museveni akikoledde ebbanga okufuula paalamenti kati kyefaanana anti wuliriza kyenkugamba kyengenda okugamba wulira kyenkugamba n'olunaku opposition we insistinga negamba nti kino tekijja kuyita yakozesa extra power sigenda gendayo ati wuliriza sigenda gendayo naye ngenda kubuulira olwaleero kino paalamenti okiraba paalamenti kyafuuka kiyumba wuliriza paalamenti kyafuuka anti miliyoni 5 zendiko zennyini anti weebuuza zavuddewa wetuba tulina opposition bakkiriza zaaki ekyo kyengenda okubuulira abasajja bano babayisa ssente zino wuliriza bwe babaziyisa baziyisa mutima ogufaananako gwe baseruganda ketugenda okukola bajeti tuyise 5 alawensi tugenda okumala ekolera ennaku mmeka 2 wemala ozitwala nga baga nti eyo nguzi yabadde enguzi Faruku kyesaagala gweoŋŋamba nti opposition wuliriza tugirina naye anti kyesaagala oli aŋŋambe nti mu paalamenti ya Uganda tulinamu abasajja ab'ensa ng'omusajja gw'oyita ow'ensa akkiriza n'atuula ddi njagala mumbuulire abalamuzi ekkooti biki njagala ombuulire gavumenti kintu ki ekituula ekiro
kusawa mwe nekitandiko isusa Uganda zolese balagala kuzolese mfunyo njagala kudamma wali olabyeko kooti etule njagala kudamma wakyagamba ekya parliament buli institution erina engeri gyekolamu ebintu byayo uliriza Faruku uliriza bwe tugenda mu parliament zitera kutuula mu afternoon owulira essaawa ebbiri ezisooka mu parliament ziba za matters of national importance otegedde era bawa omubaka okuraizinga national importance omubaka izo gamaze wange omuzira gwakubye lutaya najja n'agamaze wange ennyanja yasaze abantu tebalina we bayita kakati ababaka ne bajja kwezo bukasazi male sawa 2 okuguliriza ezo sawa katuba tugenze mu sawa 10 plus kakati ne batandika okuleeta ebintu ebiri kuki ku agenda ate waliwo ebitalinda okuliriza kati baleta ku agenda kandi batandika okuteesa ne bateesa Faruku tewali session ya parliament gye bagamba bwe ziba tezinnaggwanga mu kya processinga ne ziba sawa 4 musobola okubanga mu kyakola ki era kisobola okubanga kikyatambula so muganda wange ono saga uliriza parliament ina teka lyemenya uliriza Faruku uliriza parliament ina teka lyemenya kutambula paka sawa 3 ng'omulamwa gwe babadde balese uliriza tegunnaggwa era bo bennyini be bakola amateekero basobola okwadijastinga ulira Faruku basobola okwadijastinga ne bagamba tekinnaggwa ne tumekinga sure nti leero kikoze eki kiwedde era tewali teeka lye baba bakoze eki ne baba bamenye abasajja abo nga ammwe ababiri nsaba mulekeraawo okudda wano munenye gavumenti kubanga ekisookera ddala muwagira byekola uliriza linako maze muwagira byokola gavumenti zonna enteeketeeke ne bw'osanga emmotoka ya gavumenti ng'evudde mu ssaawa z'okkola ng'emmotoka ya gavumenti evudde ku ssaawa z'okkola 12 eriwali n'osanga kooti ng'esala musango kiro ssaawa 8 ebyo biba bifu uliriza mu Uganda ebo kiba kikola ki era parliament ezasooka zonna zaali zikola bwe zityo danga nisoko mbona mbali njabuuza baganda bange bali abalimira ko manyi nekintu kimu baganda bange kyema manyeko sokoleke baganda bange kyema manyeko kile kintu kimu awulira nambe muntu owe kitibwa awulira nze kyemanya kintu kimu baganda bange bali olusi bakiriza nsobi bwe zitambula naddala ezoludde oluvuganya nebo takirize nga nsobi z'abantu sokoleke batutakiriza ensobi z'abantu tetugenda kutereeza ggwanga ompulira Faruku inti gwe parliament etandise mwaka guno lwaki yaguno yemala ku mukaaga ogw'ekiro tuba tuyingire no mu lunaku olwokubiri embombo zisoose kujja kati era bw'ogenda okumaliza issue ezo zenkugambye nti zosera mukaaga n'ekitundu nga enkera lwafune miliyoni 5 ompulira kati n'ekirala Faruku nze tojja kuŋŋamba nti wali omubaka ali mwensa nga buli kanako omusaala gweyongera miliyoni 10 naye nga munnauganda wansanyigirizibwa tomukubira nduulu ti lwaki wansanyigirizibwa agala tugende ku kirala bannange ye bino biki ebi photoshop ebitambula simanyi photoshop owaye nambemu bino ebifaananyi byendaba bituufu oba photoshop okusinziira ebyomukulu kuba galiko baleka bituufu gweki kyolaba anti kola buuti omukulu aliganyira ebikolwa bye ebikola engeri gye yakolamu gye actingamu ku mwana kyaleetera abantu abamu okulowooza neddala ku ebyo no bulaza oba ali mu kintu kirala mwana wattu ne batandika omunoonyerezaako nabadde ndaba ku mikutu egy'enjawulo nga ndaba abantu abawa obujulizi nti nze bampita gundi nasoma ne gundi mubuuze ne gundi era ekyatujja mu ssomero lino onedebasa yali kulira kati ali ekisubi onfuna kyenkugamba nga ebintu byakola kwegamba nze sagala nnyo Bayisa Mukama lwa nsonga Katonda yasaanyaawo omuwembe mulamba ogwa Sodomu ne Gomora lwakikolwa ekyo ekikolimire ekisembayo kati omuntu yenna okweyita omuntu wa Katonda naye ng'ogenda mu kikolwa ekyo nowaki ekisinyako obusinya nti okirinaana kikolwa ekisaanyizibwawo n'emirembe ekireeta ebibonyabonya era muyinza okulaba Uganda ng'ebonaabona nga tuyina ebintu ebitubonyaabonya mu Uganda nga abiriko ebikolimo ebibonyabonya Uganda beebo naye nga
ekyendaba banna abantu bano mubawe katiibwa Sakozi walabye ki enkuba gye baba anti tubawa katiibwa nga bo tebakewadde bannaddiini baba munnaddiini bw'otuuka okuyingiza baana mu muze ogwo Sakozi walabye ki nabo by'obugonja abaana kakati ebintu bino bituufu muganda wange Sakozi njagala kuddirayoko emabega mu Uganda ne mu nsi zonna ebyafaayo bizze biraga bannaddiini bwe bazze bannaddiini abamu si bonna bwe bazze beenyigira mu mize gya Sodoma ne Gomora owulira era emize egyo gyayogerwako n'ebitabo ebitukufu era gyaliwoko Faruku ebintu bino eddiini ebivumirira naye obuntu obw'omuntu ye ng'omuntu buli muntu ayina nature n'embeera era omuntu akola ekintu ekyo ye ng'omuntu obwati wabula ekitali nsomesa ya ddiini zetukkiririzaamu otegedde n'obuwangwa kakati ebintu bino bizze birabikira mu bantu abo era abamu tuze tubawulirako abanaddiini nga baga olinga egundi emugamba munaddiini tawassa tazaala otegedde era tuzze tubalaba abasinga tuzze tubalaba abawulira nti ono yakwana mukazi w'oli ono yazaala mwana wa gundi twalabako wano omukazi eriwe masako ebbala ng'apepeya na father otegedde so ebintu ebizze bibaawo naye ebintu by'okwegatta ku basajja n'abasajja bizze birabikira nnyo mu makyaki ne makanisa era recently njagala kutegeezaako twalabako abaana nga beekalakasa nga bagamba ffe baatwonoona ki waliwo n'omusango Pastor Male owulira baatwonoona gye tufulumira era baaliko ku kyaki emu mu kibuga wano ey'amaanyi wagiraba amawulire ne gatambula so bwebanga kyaki ez'amaanyi ezifaana bwe abaana batuuka okuvaayo poliisi nebagoba nebakwata ku mpaka nebakola ki nebatwala so ebintu bino amazima ga Katonda biri nti bibaawo weebiri naye lwakuba nti ababikola balina amaanyi mu ssente obuyinza n'ebintu ebifaana bwe ebiseera ebisinga babizibira bino ebintu bituufu Faruku fe basoma ku editing n'engeri software gyakolamu tewali kintu kyalagiddwa nga si kituufu otegedde bano abasajja bakoze ebintu ate ojja kunsonyiwa saagala nnyo okuvumirira ddiini z'abantu ne bino ebintu birabise nnyo otegedde mu makanisa mu makyaki mu baki bannaddiini mbadde era nkugereza mu bannaddiini birabise nnyo ate mu bantu ab'obuvunaanyizibwa nga babikola endiga zaabwe n'abantu amu so fe tubagamba omuntu yenna akola ekintu ekifaanana bwe kityo tukivumirira omuntu yenna akola ekintu ky'okukabasanya tukivumirira era bw'aba ayina ekifo kya holdinga tubadde tubasabanga bw'oba oyina ekintu ky'okoza ekifaanana bwe kyo ng'ensi evuddewo neekutegeera vaayo resigninga otegedde kubanga kiba kifaananyi kibi kyozosiga kubanga olwo abantu layini ejja ekkola ki egoberera kitegeeza ojja kusigamu layini eyo bagambe yi banaddiini bwe bati bakola bati kitegeeza bye babasomesa bye babayigiriza omuntu oyo gwe erabikidde mu bufaananyi omukulu owa simaaka alina okuresigninga otegedde nawe n'ekibonerezo ekyobutaddamu kulabikako wantu bonna mukulu munno wamulabe kakati okusookera ddala njagala abantu abatugoberera bategeere lwaki neeyita omulungamya w'eggwanga tinze bwe ntunuulira omuntu oba faaza oba bulaaza oba ani mwogerako lwa ggwanga lyange nawa bwe tulina okutambula nze nga sinnanenya byantu byonna sooka kunenya omusajja ayeeyita lumbuye tosobola kuddira faaza n'okwata ebifaananyi bye simanyi oba gwe wali weekwese mu kamooli naawe n'obalengera kuba gwe simanyi gye wali nze nasoose biraba ku gundi ya lumbuye n'oddira faaza omusajja munaddiini gw'omanyi nti alina eddiini emugoberera ayina abaana basomesa n'oba ng'olina ebyama bye by'omanyi ate n'obyanika bw'otyo bagamba ekyamuleeta mu machuwa politics kati kakira lindako n'oddira omusajja ng'oyo n'ogenda emize bwe giba gikula gino gye twogeddeko
gitwadde ku byabufuzi kati twogera ku mize egigenda gijja mu ggwanga gitandika bwatyo era nze abawaddeyo ebifaananyi ebyo sisobola bawaana oli ne bwaba yakola ekikolobero naye sisuubira ndi mukola ekikolobero tulina kiraga bwe tutyo naye omwana w'omusajja oyo n'abantu ba faaza ayambadde bulungi bamulesa ebifaananyi ate noleeta ng'alina mu ngoye ze gw'oli munnayuganda gw'olina njawulo ki n'omuntu asiba omuntu nga tamututte mu kooti omuntu eyasiba Ssewanyana n'amugamba beeraawo mpaka enjawulo oyina embonereza yekyuka naye nga naawe omufaanana kubanga obusungu bw'abantu buno weebuuza gye buva obuliwa abantu bano abanyiivu anti kiri bwe kiti omuntu oba obusungu ate n'otekamu n'obusiru kibi nnyo kyogamba bw'oba obusungu wadde nga nambemu omufumita ekiso the end of the day obusungu bwo bulabika kyate obusungu wakozesezza bwa kisiru kakati abantu bakola ebikyamu tetuganyi naye embonereza gye tulina obbabonerezaamu yeeno ku social media kityoke okugjayo obwerere bwe obwanike yeggwe abwanika njagala oveeyo ombuulire waliwa ebifaananyi ebyo kuba bwina omutuufu oyina okulaga noga nti anze ebifaananyi bino nabijja wano oba Faluku kino tukyogera naye nenkya banawanika ggwe ze tekijja kunsanyusa oba okitegedde nze nkugambye emize emibi gitandika bwe gityo bano banoonya bafolowa banfolowinze ntya banjagadde batya nensi tekwagala bwetyo feccana eno twakagikolera omwaka gumu n'abantu bajagala kubanga twogera ebituufu tweruŋŋamya tutegeera ekikolwa ky'okumwanika siwakanya saagala kwakanya kyeyakola wuliriza anti wuliriza saagala kwakanya kyeyakola bw'aba yakikola nti kirungi saagala kyogerako nti kirungi bw'aba yakikola naye sooka otunulire bannaddiini abalala abafaanana ye otunulire ekyambalo katonda kyeyabawa nti omusiraamu oyambala booti ne booti manze nina ebintu byebasikiririzaamu nze ndaba n'abawala awo kugundi Hajati Mulamba oyambadde shaliya oli ku tikitoko otinkula akabina nze ebyo sibikiririzaamu kiki kyambalo kya ddiini omanyi nze ndabye abantu nga basanyufu olw'okuba omusajja oyo ebifaananyi bye byazze ebiriwo ebityo basanyufu n'obugere banyeenya balabanga ekyamagero balabanga nga amanyi mu nsi eno kankubula ekintu kimu Faluku mu nsi eno ogiraba owulira goyinza okusanyuka olw'okuba Dankani afunye ekizibu naye gwe tumanyi olw'olwaddi owulira ate nze lwaki nti entopiki nze mbadde sigana kujogera kuba njogeddeko nga ndayi bannange bakyali bange abamu basanyuse okitegeera naye mbadde sigana kjogerako naye kankubula ekintu kimu nze bino byonna ebya blaza sigenda kubeera nga bakyali mbagaye nti bituufu owulira kuba abantu beeditinga nze singa abadde vidiyo nga vidiyo nandigiwaddeko obujulizi nenga nti musajja no kyeyakola kibi Lwasa ali vidiyo owulira naye evidiyo enfu eba erabika nti nfu ne Lwasa yatuuka essaawa nakkiriza owulira naye vidiyo enfu era erabika biwandiiseeko biba bifu yavuddeyo yayogedde eki anti mpuliriza muganda wange oyina bato gyotasobola kulwana nayo omanyi ffe social media waliwo omuntu yasirwaza abantu abamu si ffenna abamu yerumbu yasirwaza abantu yabakwata mu mutwe abatuddeko agira ati buli kyaleeta bagamba yekituufu ompulira Faluku kati watya tukikubaganyizaako ebirowoozo amu basimbye n'obugere bakuba bulati enkya ne kikeera nga tekyadde kituufu abantu tugenda beetondera tutya ku kamera ye babulaza bo tugenda beetondera tutya omanyi nze njanyo tetwogera ekintu ne tubeera basanyufu ku kintu ekyo nga tufunye obujulizi obumala wabula si kukyamukamu nti olw'okuba bulaza tetumwagala ayogera ku Kampala wabula buli kino kye baalese naffe katukizimbireko tumukubire ddala ekigo nedda waliyo olunaku lw'enkya olw'okuba nti naawe oli musajja Faluku ensobi tuzikola ate n'okuwayirizibwa kubaamu mu nsi naawe kkiriza bulaza baba bamuwayiriza oba nga kituufu naawe kkiriza nti waliyo olunaku lwo ensi nga tekyakuwuliriza ng'erinze bulinzi kuwulira kimutuuseeko yayogera bw'ati ompulira muganda wange so bwe tuba twogera ebigambo ebimu so tulinde nga nnyo tufune obujulizi obusinga ku bino bifaananyi Faluku kamala okubuulira tokolanga abantu obubi oba omuntu yenna obubi nga gw'osuubira kusasula kirungi Abaganda balina engombe egamba oba enjogera nti kyonjagaliza
nange kyenkwagaliza lweyagaliza mukakitaawo Lutani omusajja oyo nkola y'amasomero okwanika abaana nti bazze n'enjagala nga tolina na footage na bujulizi bwonna kubanga Bobi Wine yabusaba nga ali kisubi ku lunaku lw'abazadde nga n'abazadde bonna bawulira n'agamba ensonga yanyigadda nenira abazadde mukole ki mukuŋŋaane batuwe ku footage ow'omwana wange kubanga omwana yaŋŋambye waliwo kamera eziri mu domtreza bwe bakola ki bwe basulanga omwana aliteekamu enjaga n'engeri enjaga gye yakola kyo kubanga we twajja ebintu byonna babikola ki ebintu bino byonna biva ku njaga eyo aha kakati olwaleero omuntu yenna yeetaba amazina g'enkima alina okukkiriza emisikini omukola ki gikoneko wuliriza nze nnyina bafaaza bemmanyi be nalinda byeko nga babavunaana abaana waliwo balabyeko mu mawulire tujja baleeta nga babavunaana abaana nti bakoze eki bazadde olwaleero pasita omusajja gwe bayita male omumanyi male ne sempa be bakyasinza onoonyereza no ku bisiyaga balina kyaki nezitali z'abakatuliki ez'abalokole be baali bajeyo abantu nga babalumika nga balina n'abajulizi nti baatulya ebisiyaga gino emize gitambulidde nnyo sigenda kwogera ku katuliki bwokka gitambulidde nnyo madiini emize egy'enjawulo sigenda na bisiyaga byokka waliwo basheeyi kati abakwatibwa na kati bali mu makomera nga babavunaana kutendeka abaana kutega bbomu tobamanyi nga bali mu makomera na kati babakwata kutendeka abaana kutega ki naye nga bateekawo emizikiti nga giringa ebintu ebifo by'okukola ki by'okusabira abantu bangi babadde mu madiini nga bayisawo birala omusajja yafa Luwanga owerubaga Cyprian yagamba nti tuyina bafaaza bayitirivu abajja ne pisto magandula yali speech ye teyali yange mutubega kochi so edini zatabuka zayingiramu ebintu ebira weewaawo bannaddiini abatuufu weebali naye mulimu ebirala tasobola kwabya mu lunaku luno sakozi njagala abantu bwe tuba tuteesa wano bategeere kye tugamba tetunagamba nti okusiyaga kirungi naye tuli ku mbeera y'okwambula omuntu ne bukyenkya nga maama wa nambeemu ateesa obulungi maama we bamukutte ne muwogo maama we ne bamwambula ne bamuyisa mu kibuga Masaka olw'okuba maama wa nambeemu yabba eki mutumalawo mize mibi era kankubuulire nze nvumirira kwambula muntu sikiririza muntu akeera nkya n'oyambula ennyandika gye bayanisemu omusajja gye nvumirira Kampala bamukwata n'enjaga ne kankubuye singa bwakeera enkya Kampala omwana oyo tewali bujulizi naye singa baakeera enkya ne bakwata Kampala ne bamuleeta ku parade nga bamwambudde n'ekyenjaga kyandivuddewo ne bamuleeta ku parade mu baana banne nga bakoze eki nze ndi mu kigambo ky'okwambula omuntu sikyakuswaza omuteeka mu nsi era nkugamba nti gobasuwa nga maama wo bamwambudde era n'osanyuka oba taatawo ekirala linako malewo ekirala bwe babadde ebifaananyi ebyo omuntu n'ava eri nti bituufu baalaze musajja nga yeyambudde tebaalaze gwe yaliko yabaddewo otegedde ng'amuliko babaddewo nga yabadde amuliko yabadde amuliko nenga bali bwere ati yadde amuliko kati sikiriza muntu kwambula matiya bamulisaawo nga agize era Faruku omubbi w'omutwala ku poliisi ng'omwambudde omukubyekubye naawe nnyini bayinza okukusoosayo omusango Sakozi waliwo ekintu ekigamba tuli balabira ku bikolwa byabwe otegedde sebo omuntu bwe bankwata n'enjaga nga gye mbadde nnywa era bantwala n'omuti gw'enjaga ng'obujulizi akutta omuntu nga bamukwatidde mu kikolwa kya buseegu era okakasa nti ekikolwa bakimukwatiddemu bamukwata n'ebifaananyi ebiraga nti wabawo obujulizi wuliriza mawa nkulekedde obudde bo n'oyogera nkulekedde otegedde awo wennyini owulira suspect wuliriza wuliriza awo wennyini wuliriza ebifaananyi Sakozi ebifaananyi bamukwatira mu kikolwa ng'akola ebikolwa eby'okukola Sodoma naki ne Gomora era bye bifaananyi biki ebyo kakati bino ebintu birina gye byava
baganda bange saagala boogere nga balinga abagamba nti bitandikidde ku kino otegedde Sakozi ebintu byonna buli kintu kibaako ne foundation gye kivudde ono mukulu kino si kyekyavaddeko ensonga alina bye yatankuula otegedde Sakozi alina bye yatankuula n'obulamu bw'abantu bano batamanyi nti yabwonoona ontegedde yaddira omwana omuto n'amuteeka mu kikolwa eky'obulamu bwe ekigenda omuhontinga ebbanga lyonna naddira omusajja famire ye ali mu kuheiminga for the highest office mu ggwanga otegedde famire ye n'agiraga nti bano they are not worth to be okubawa obuvunaanyizibwa bwonna muki bw'ovaayo n'ogamba nti omwana wooli yamuwa enjaga n'agitwala ku ssomero oli natuuka n'okugamba munnange kale omukutte ne tuwe kuki ku bujulizi nga tobuyina ono omusajja ayeminga kufuna ntebe esinga okuba ey'amaanyi mu ggwanga reputation ye wuliriza bano balowooza bino ebyokunyumyamu ku malwa y'ensonga wulira bino tuli mu bintu